kola ngo bali kobera mu bakwagala nsi yamwe mbagala nnyo bwenvaawo mbajolekedde ate mu Uganda mbalamusiza ko bana Uganda mwenna buli omu gyosinze okula akatambika mu kitundu kyonna ekya Uganda kaswenti muri bulungi mwebale kola temujjango okabali mambuka maserengeta mu kikadde mu kikakono mbagala nnyo temuvanga okwo Kampala mukono wa Kisontebe mbagala nnyo mwenna abali makaga nga mutadde TV gaggadde abali ku masimu gammwe mbibande binjawulo mu station ezenjawulo ababonda ba taxi na buli omu gyosinze okula akatambika no nkwagala nnyo bwe mara okubuuzaako nsaba ontambuliza akatambika no olina option abantu 10 sharingira kabantu 9 akamwa kasigala okate ku page wa account yo atayina access bamugukire wana basobola okulera ku page yo bwe tuvaawo awo ngenda kusaba mpita abantu bano wammanga nsaba mpita omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abere katambika nsaba olukiiko olufuzi lwa National Platform abere katambika no nsaba mumpitire wano Nyandi Yoseferiti bahabulwa mutabani we Didigi mutawa Museveni Salimu Sale Janet Kembabazi saako banna Kampala mwenna ne banna Uganda mwenna gye muli buli mabere katambika no bwe mala babuzaako n'okubatuma abantu abasigadde bajja tusanga nga tuyongere mpola mpola bwe mala basaba okumpitira abantu abo tugenda mpola mu katambika nako ngenda kwisooka kuyisa bulango bugenda kubeera busatu then bwe tuva ku bulango tulyoke tugenda ku firimu eyatuleese leero kansooke nakana akalango akalanga akasooka kasoma bwe kati naka savings kweli did I save this kalango did I save this kalango kanda oba naka savings tukayisoma basi ka savings alright alla yamanyi naye nga kanda bakeno akayivu wemana ka savings right kakano akalanga kasooka kasoma bakati united for a new Uganda town hall theme united diaspora to restore democracy and justice at the voice of the people Diaspora Leadership Summit. Key guest speaker, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, on 18th of April 2026. It will be Saturday time, 1 p.m. EST time. Location, 75 Church, St. Waltham, MA 02452, McDavid Middle School. Mwenna bana Uganda ndo zabasangu mu ggwanga lya America naddala mu kibuga mu ssaza lya Boston mu kibuga kye bayita Waltham bategeeza nti ejja kubeerayo olukuŋŋaana lw'abakulembeze ne bana Uganda mwenna abwanga lya mu America musobole okubeera ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano nako lujja kubeera lwamukaaga mukuŋŋaane mwogereko ku nsonga z'obumu saako n'ensonga z'okulwanyisa obwannakyemalira mu Uganda bagambere mbungi omugenyi omukulu ajja kubeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku olwo ke kalango kabana Uganda abawanga mu ggwanga lya America era obukulembeze bwa National Platform mu ggwanga erya America bukutegeeza nti bajja kubayo n'okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno mu kibuga Washington DC bakutegeeza nti lojja kwebuuza ku bakulembeze okusimbula kujja kwera kana ku Waltham okugenda mu Washington DC bajja kukyamako White House ne ku embassy ya Uganda esamu Washington DC babeko biga biwogerawo kale bwene yandiyagadde ogenda okubeyungako president bakutegeeza genda okubira bakulembeze bajja kutegeeza nga bwe kiri akasembayo obukulembeze wa National Platform ow'ekiwayi kiwanga lya Mungereza bakutegeeza nti bagenda kubeera n'okwekalakaasa wiiki eno ku lunaku lwokutaano mubeereyo mbungi mwenna buli kibuga kyonna n'essaza kyova mu ekikolo genga Bungereza bakutegeeza nti ku lunaku lwokutaano lwa wiiki eno bagenda kubeera n'okwekalakaasa kugenda kubeera ku 10 Downing Street oluguudo oluguudo okusula Ssaawa Minisita Bungereza Keir Starmer n'abakulembeze abalala abatwala obufuzi obw'eggwanga eryo bakutegeeza nti ssaawa 5 ez'okumakya mpaka saa 11 ez'akawungeezi ng'oyagala okumanya ebisingawo kubira obukulembeze wa National Platform abawangaalira mu ggwanga lya Bungereza olwo babajja kuba bakutegeeza kyekigenda mu maaso awo tuba tuvuddewo obulango babuwedde okusookera ddala mbaddeko emisana video gye nkoze badde ya security alert na intelligence ebadde ekwata ku mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ebadde ekwata mu Uganda bonna abali mu Uganda atasobodde okubeerako misana nkusaba tumalire olutambi luno ogende ku mitimbagano gyange kweri genda ku Facebook ogende ku YouTube video kweri nungi nnyo gisindikire muganda wali e Uganda muganda wali e Bulaaya amanyi biki bigenda maaso mu Uganda ekizibu ky'abanna Uganda nti bwe muli information mwefuna nampulira zibi
ekintu ekimala okutuuka ne mutandika gati ate bagamba ate kino so nga ate buli information lwefuluma tuba tutangira bingi n'okuwonya abantu ebizibu ebyandibadde bagwako. Kati ndowooza njala kusooka kukolamu kye tuyita clarification katono ku information gye nkozeko k'emisana. Akatambi kano kenzanya emisana omukyala wa police. Bwe maze okuyisawo information z'okusinziira nga bwe mpulidde video nange nenteekawo okwogera kwange nga bwe mpulidde. Kati ababadde n'omukyala ne bangamba nti omukyala yabadde n'obusungu bungi nnyo era yabadde n'ebigambo bingi nnyo ebikaawuufu eri omukulembeze akulembera poliisi engeri gye batulugunyamu abapoliisi saako ne bbaawe ate bamala bamukwata musiba ebigambo yabadde na bingi nnyo era video bagyetitinze naye ku kigambo kyeyogeddemu nti ayagala ategeere nti President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuggulako omusango oba gavumenti yevunaana bbaawe. Ekigambo kyekyogedde ndowooza famu twakifunye obubi kiringa bonoga nti njagala kumanya ani avunaana bbaawange nti ani avunaana bbaawange. Bwe kiba kisobokanga gavumenti ebavunaana ebabuuli bwe kiba kisoboka nti gwe baaba bakuuma nti oba bamukolako obuzibu yabavaayo atubuuli omusango yabavunaana. So omukyala adde n'obusungu bungi nnyo ebigambo byakozesa byadde bingi nnyo awo ubangambye nti omukyala yabadde n'obusungu bungi n'ebigambo bye tebaabizanya ku TV babisazeemu. Era olyange nti mukyala original mukyala w'omwami oyo era bamusabye ebikene face kubanga nze omusikulagana abantu bebika face ng'ate balwanirira eddembe nga video bwogenda ogiraba nange kwe mbadde nsinzidde okumuga nti ekintu kyo kibulamu keeka n'akatambika emirimu gye yakola agasuddwamu kusibwa ng'ensonga ezibisibya teri yavuddeyo kuzirambulula okuva gwe bakuuma n'ababasindika okukuuma. Ono yesula sizoomu omu ku bakuumi abaaweebwa ogw'okukuuma eyali yeesimbewo mu kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi mu kiseera eky'okuwenja akalulu. Okufaanana ati yali akamala okukubwa akakebe ka ttiya gaasi akamwatikira ku luba bwe yali akuuma Kyagulanyi. Bino byaliwo mu January wa 2026 nga Kyagulanyi awenja akalulu mu bitundu by'e Mukono ng'ebula ennaku ezibalibwa ku ngalo okutuuka ku lunaku lw'okulonda omukulembeze w'eggwanga olwaliwo nga 15 January. Mu campaigns batuuka okutuuka okulonda nga taliwo ng'ali mu ddwaliro apooca n'abiwundu gye baamulongooseza bamukuba kanisita. Abasawo abatambuliranga mu ambulensi y'ekibiina ki NUP be bamukolako mu bwangu okutaakiriza embeera. Yali katono nnyo etwala obulamu bwe n'alongoosebwa. Yayamba kubanga ye first aid yaliwo nti be baamuliko nga bakuuma nga ye option eriwo ne bamuyamba ne bamuwa first aid okuva mu banupu. Nti okuva olwo embeera ya sula sizoomu yali temusobozesa kugenda mu maaso n'ogw'okukuuma Kyagulanyi bw'atyo n'atandika okunoonya obujjanjabi. Okusinziira ku mukyala bw'atayagadde kumwanika bayategeeza ku bakulu abatwala poliisi ku buzibu bw'afunidde ku mulimu naye teyayambibwa. N'aweereza empapula poliisi n'agiwandiikira esobole okufuna obujjanjabi bw'atasobola kufuna naye ne bamula. Tibba yali alikaanyiga biwundu n'afuna akasimu okuva mu bakulu abamutwala. Ne bamukubira ne babagamba babeetaaga baali basanyufu nnyo nga bamanyi ndowooza bagenda basasula ku ssente. Kyokka kyambuukako bba bwe yakwatibwa wamu n'abasirikale abalala abaakuuma Kyagulanyi. Gye baali beetaaga ng'engoye za yunifoomu bazitwala ne bamuteekako empingu okumuswazaswaza ng'omuntu eyabbye. Ne bamuswaza ne bamuteekako empingu ne bagenda gy'asula ne bacekinga buli kimu ne batwala bye baali baagala okuva olunaku lwe baamukwata nga tali bulungi. Embeera gye tulimu ewaka abaana siba tebali mu mbeera nnungi nange kennyini embeera gye ndimu si nnungi ate naye kennyini embeera gy'alimu si nnungi n'akamu si embeera eyeegombesa naye nga kiki ekigenda mu maaso. Newankubadde abamu baagobwa mu poliisi omukyala ono agamba bano omusirikale omulala bakyakuumirwa mu nkomyo. Kube basigaza omwami wange bamuyita Sizoomusula n'omulala bamuyita Afande Kigenyi Joshua be bakyasigaza
buli kadde babajjako statement tetumanyi kigenda maaso abamu bali wabweru gye baviira nga bagenda mu kkooti lwaki abasirikale ababiri babasigaza ekimweraliikiriza kwe kuba nti bba yakwatibwa tannawona biwundu bya kakebe katti ya gaasi ate nga ne kube basigaza omwami wange okutuuka okulonda yali mulwadde ate nga tafunye bujjanjabi ali mu kwebuuza ani avunaana bba gwe yali akuuma n'abaamusimbika okukuuma President Kyagulanyi owa Nuupu aveeyo atunnyonnyole wabanga yabateekako emisango nti oba balina kye baatuusaawo aveeyo atangaaza ensi ku kiki ekigenda mu maaso oba balina kyonna kyonna ekintu kye baakola batubuulire okusinga okubakuumira mu kifo ekimu kubanga si be beeronda okugenda okukuuma omukulembeze wa Nuupu si be beeronda omukyalo ono oluvannyuma yamanya gye bakuumira bba gy'agamba nti abadde agendayo okumulaba ne munne wabula nga tebali mu mbeera nnungi nagenzeyo okumulaba ekiwundu munda tekinaba kuwona bulungi embeera gye balimu si nnungi okulya si kulungi kale kwegamba tuli beeraliikirivu nti era ono mu kukyalira abasibe alina be yeebuuzaako bamunnyonnyola ebyakwasa bba n'abalala ne babaako bye baamugamba naŋŋamba abantu twabasindika kukola ne beekyusa ndowooza ne babeera ku sayidi ya Kyagulanyi omusirikale omu kye yaŋŋamba omukyala agamba singa bba yali yasasulwa ensimbi ze baakolera osanga yandisobodde okubeezaawo abaana baabwe abaana bonna abasoma tebabawadde yadde n'11 nga tebatunoonyezaako kutubuuza nti nno munnange muliwo mu mbeera ki wabula baakwata mukwasi ne batwala ate nga bakimanyi tebaabasasula ssente kati ffe basuubira ssente tuzijjawa abaana tebasoma balandiroodi bagala tufulumya mu mayumba buli kimu kyonna okuva ku kyokulya tewali tetuyambiddwa yeebuuza lwaki baakwatako bankambi emu mu bakuumi bonna abaaweebwa abeesimbeewo ab'enjawulo wabanga bonna bayita abaakola mu kulonda security yonna eyakola ku bakulembeze aba pulezidenti Museveni n'aba Kyagulanyi badde lwaki baakwatako ba Kyagulanyi bokka baakola ki twagala Kyagulanyi aveeyo atutangaaze omwogezi wa poliisi omukulu Kituuma Lusoke tali mu ggwanga bwe tugezezzaako okutuukirira abamyuka be batubuulidde nti tebalina kye bayinza kutugamba ku nsonga zino era tulinde mukama waabwe lwanadda gwe tuba tubisoya kati akatambi buli mwaka awulidde bulungi nange nkawulidde gye kakomekkereza naye nze wennabadde nga mbuziddwamu omukyala kwagamba nti Kyagulanyi aveeyo abannyonnyola oba yebagulako emisango kyampulikidde nga tekikola makulu kubanga Kyagulanyi si yabadeployinga omulimu gwe baaleeta okukolera Kyagulanyi gwali gwamu okubeera n'omukuma bulungi era bw'abadde amaliza akugambye nti baabuuza ku bamu ku bapoliisi bagamba musango ki bano gwe bazza ne bamugamba babasindika okukola emirimu naye ate tebaagikola baamaliriza bazze ku ludda lwa Kyagulanyi kati mwenna ba NN propagandalist abadde babuuza wa Kyagulanyi yeesolossa n'atambulamuko mutegedde lwaki ebizibu biri kale omukyala oba mama walina gy'oli video gye nkoze emisana n'enkwata mu bigambo byo sikikoze nti kikoze mutima mubi wabula naawe engeri gye wasengesemu ebigambo byo ng'okuba ffe kasitoga nti oteeka Kyagulanyi mu kintu ekyo ngale si ye muntu omutuufu w'okujja okunnyonnyola kubanga pulezidenti aggulanko omusango ku musirikale naye amukuuma nedda so nange awe badde nsinzire okuga nti mukulembeze talina buzibu mu kintu ekyo kuba tagulanko omusango gwonna ku bantu bamukuuma era ne mu nnaku ezaasembayo bw'otunulira nti abantu bano yabasembeza nnyo n'atuuka n'okuba nti amanyi nti olunaku luggwako nga balina okudda ewaka ate okubeera n'effamire zaabwe ne ku lunaku olwasembera oluba lwali lwa Christmas yabawa n'okubawa enkoko bagende bakole ki balina abagabula so webadde nzijja ekigambo kiri kyenjogedde emisana tekibadde kibi nnyo kubanga omuntu bw'okweka feesi kiba kirina message ekisindika ekirala ate n'engeri gy'obadde obuuzizaamu ekibuuzo kino kibadde engeri naye kati baanyonnyonnyodde emisana n'ekitegeera so kyekyo maama wonna wooli mukama akugumye ne famire yo katwongere okwogera ebigambo bino osanga banaafuna obwenkanya naye nga mu Uganda tulina kulwana okufuna ki obwenkanya awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo kuba njagadde clarification alright omukulembeze yabaddeko ku France 24 n'abuuza bannamawulire ebibuuzo bamubuuza n'abiddamu bulungi nnyo naye era nga bibajonyedde emisana nti ebibuuzo bade bamubuuza bibadde tricky naye yabizzemu bulungi nnyo ne mbaga nti abazungu tebatera kubuuza ebibuuzo ebyo okujja nga biri
bili affiliated n'abantu be Uganda. Of course binzo kwa bibadde affiliated n'abantu be Uganda. Naye lwaki president yazemwe boze biro ensonga nti ne mu America basajja basobola okulumba ne bakunyigirayo kuba balina ba agent. Ngembala zemisana bwe bagambye nti waliwo omukyala gwe badde batidde mu Washington DC. Nakyo njagala kukolamu ka clarification katono. Mbagambye nti omukyala oyo mukusooka mbagambye misana nti omukyala oyo badde munnabyabufuzi w'e Rwanda. No, si munnabyabufuzi w'e Rwanda. Kuba information etegeeza omukyala oyo yennyini gyeza oluvannyuma. Omukyala oyo gwe badde bagezaako okwagala okutugumbula ye First Lady w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo, mukyala wa President Tshisekedi gwe badde bagezaako okwagala okutta mu ggwanga lya America. Era yono mukyala gwe badde bagezaako okwagala okutta yoyo First Lady wa Congo, mukyala Tshisekedi gwe badde bagezaako okwagala okumiza omusu. So si munnabyabufuzi ow'e Rwanda eno ttiimu badde gezaako omukola ki omuli awo over. Ye ttiimu badde gezaako okwagala omuli awo over mu hoteli wadde yasuze. Videos nazibalaze buli kimu nga bwe kibadde. Badde tebasuubira nti waliwo omuntu asobola obbakola ki obbalabisa mu ngeri yonna esoboka. Yoyo guy. Nothing. I'm just recording. You said? Nothing. I'm just recording. What? For what? You cannot touch me, man. Never. Katimu akabadde kazo okumaliriza mukyala wa Tshisekedi. Okalaba katimu olina dduka. Why are you doing that? Public, no? You know me? All right. Bu video bwenjagadde okukola ku clarification ku nsonga ezo. N'ekirala waliwo ekifaananyi ekitambudde nnyo ku social media ekya omujaasi wa SFC nga ayina abantu bakuuma nga ku mukono gwe guno ogwa ddyo kuliko SFC naye badge eri ku mukono guli eraga ensi mwava nga badge eraga nti ya Malawi. Abasinga obungi mbadde muloza badge ya South Sudan, si ya South Sudan. Omusirikale ono yono bana basajja zentala hamwe za Museveni bateeka bana ba SFC. Kano ke kabinja ka SFC ndoza mulaba kigambo SFC kicho SFC. Eno badge ya ggwanga lya Malawi. So eno badge ya ggwanga lya Malawi. So bana abasirikale bebakuuma mako bakulu ba mu ggwanga erya Malawi, Curtis of Museveni. So bebo basajja ba SFC Museveni beyakola basindika okugenda okukuuma bakulembeze abalala. Ekifaananyi kifulumye nti bannayuganda batandise okwekengera amagye agali mu nsi eziddako. One, omwami oyo amagye gano okugenda e Malawi waliwo endagaano eya military cooperation agreement eyakolebwa between Museveni ne Malawi nga endagaano bagikolamu 2023 omu ku bakungu okuva mu ggwanga lya Malawi bajja ne bateekawo defense cooperation agreement ne Malawi ne SFC supporting team security assignments mu Malawi. Era kino kyekifaananyi ekyavaako endagaano eyo eyali mu ggwanga lya Uganda okuba nti amagye ga Uganda gagenda okukuuma abakungu mu Malawi. Yeyo endagaano yavaako abasirikale abo okugenda. Endagaano eno yali mbuya yebavaako okugenda e Malawi. So mwena abadde babuuza omusirikale oyo okugenda bagenda nga bamaze okukola endagaano wakati wa Museveni ne ggwanga lya Malawi okuba nti kubanga eyajja okukola endagaano ku lwa Malawi yali bamuta Major General Joseph Gufu. Abayina pillars ennya ze basayiningako okwali military training, capabilities and building, intelligence sharing between Uganda and Malawi, buying and selling weapons and equipments between the two countries, and exchange military operation and cooperation. Zendagano ezasayiningwa wakati wa Malawi ne Uganda nti Uganda esobola otwala abasirikale batendekebwe Malawi
nemalo esobola okusindika abasirikale baterekerwa mu Uganda nebyokulwanyisa Museveni awali nebyokulwanyisa byakoze nga era bitunza nga ayagala katale kabe basobola okugenda e Malawi bw'obanga Malawi ayagala abasirikale bagenda okukuma bakungu bwayo nga bava mu Uganda bagenda bwe bati endagaano yakolebwa bwetyo. So ono omwami agenda akulietinga dynasty ye ng'azingako Africa. So kyenjagadde obategeeza mutegere bulungi nnyo lwaki ekifaananyi kibadde kitambula naye nga mukyabuzibwabuziba bebe baani kubanga nzika information njifuna n'abakafulu bange mukola research nange nekola research nebo information kan njagala okiralifyinga nti abasirikale ba SFC bali mu ggwanga lya Malawi ku orders of Museveni endagaano bagikola 2023 ndowooza awo tutegedde bulungi nnyo era njagala tuveewo mu bwangu obw'ekitalo then tukole information eyatuleese kweyo ensonga. Alright. Era emisana ga leero nzize nembagamba ku wolokoso abadde atambula ku state mainstream medias okuli Nile Post, okuli Natasha Broadcasting Service, okuli Monitor nebi bozi ku TV endala okuli BBS bonanga batambuza ekibozi nti ekibiina kya National Platform kiri mu nteeseganya ne gavumenti engeri president gyagenda okudda mu Uganda. Nenzije msalabaga nti ekyo kikyamu tulina kufuna message okuva eri president obwekuyo abakulembeze mu National Platform nga batuwadde official statement. Ekitali ekyo byonna ebyogerwa abakulu abo byonna bikyamu. Wabula ekituyambye nti omukulembeze avudde ku mutimbagano owa Twitter n'ayambalira Natasha Broadcasting Service ne Nile Post okuwandika amawulire amakyamu agatali matuufu era mukulembeze akoze bulungi nnyo post eyo. Batuvudde awo ate ye leading opposition era nga yemwogeza omutongole Mr. Joel Sonyonyi n'akola press statement yena. Negotiation for his return. Look, as our leader has said when he had just gotten to Washington DC, he said, I'm having engagements outside of the country. When I'm done with these engagements, I'm going to return home. So there is nothing to negotiate about his return. He's a Ugandan. He did not commit a crime by standing for presidency. No. And so he has said severally, once he's done with these engagements, he's going to return home. If the government wants to do anything, they can do anything that they want to him. That is something he has said and maintained. So he's not going to negotiate with anyone for his, whether it be secure return, I don't know, dignity and all of that. Yeah, because he is a Ugandan, he's a leader in his own right, and he is certainly going to return home. If there is an offense that he has committed, issue summons. And then he will show up and answer to those charges. Yeah, but none of that has happened. So there is nothing like that, and there's not going to be anything like that. All right. Ekyembadde mbagambe misana nti tulinde obukulembeze bwe bunaava ne statement ekikulu n'omukulembeze akyogedde n'akimaliriza. Kati mu butongole akatambi katandise katandike program eyaleero eyo tubadde tuyitiridde obuyitizi. Nyandi Osofediti Bahabulwa ayagala kubako olugero ekigere mu ggwanga lya South Africa mbo ateekayo celebrations ez'omulegitimizing. Njagala kubira omulango otakungula abakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya South Africa buli province yonna. Njagala mbasabe n'obuwombeefu bambi mutuyambe muwandiikireko omukulu Malema ku nsonga eyo ategeere awosanga asobola otuwa assistance okusukka kuyaffe nga bennakibiina w'enkyukakyuka. Mukulu Malema asobola okuteekawo eddoboozi Nyando n'ategeera nti gyalaga si birungi. Naye olw'okuba nti bannaffe bagezaako buli kimu ekisoboka comrade munaffe akoze video manya ba South Africa kwemuli mugenda kulya video eno namwe mbeke ekira kyemukola nenga nsaba kulembeza bu National Platform buli province ya South Africa mubeke kyemukola mutuuke mu office y'omukulu Malema mumutegeeze ensonga eno asobola okubanga ateekawo ekintu kyonna ekisobola okuteekawo nenga ye comrade ono bwati bwakoze kanzanya katambike kano then tugende mu maaso. Balamusizaako nnyo bannayuganda abeekumidde mu ttaka lya South Africa esige province omwenda abaami n'abakyala ba comrade brothers and sisters bannankyukakyuka mwenna mu official n'okukyapita esige balamusizaako
baganda bange ne bannyinaze njagala okubeera nga mpisawo security alert n'okubeera nti twebeereramu okola demonstration eno ebintu bye bategeka abasajja bagangasta aba NRM abatiminga na NRM akabondo ka President Museveni wano ku South Africa era kwebyo ebikujjuko bye bategeka Eastern Cape oba Western Cape byonna tulina okubeera nga tuteekawo protest ez'amaanyi mu bitundu byonna abakulembeze mu byalo abakulembeze mu official chapter SA bannange tuveeyo tusobole okubeera nga tudemonstratinga abantu abo tebalina kye baagaliza bannayuganda wabula okubeera nga baba destroyinga okubeera nga batiiminga n'abo ab'Uganda okubeera nga basenteze omuyi w'omusolo batirimbudde bannayuganda mu mbeera ey'obutwa batirimbudde bannayuganda mu mbeera ey'okubakuba amasasi bazze nga bateekawo olukujjukujju okubeera nga batulaga nti batufaako nnyo naye nga mu bigendererwa byabwe byakutegeera munnayuganda nakumutwalako ebyo by'alina ene South Africa twajja kunoonya tutwale ewaka si kujja ssente waka awatali ddagala mu malwaliro awatali nguudo awatali masomero ate muzireete South Africa ffe gye twagenda ku kyeyokunoonya so ba comrade brothers and sisters mbasaba buli muntu yenna waali nga 28 na 29 tulina okubeera nga tukola kyonna kye tusoboka okuprotestinga n'okufuna ebifaananyi byabo abagenda okuba munda nga baserebulatinga obuyaye bwennyini bwe mumanyi nti abasajja babba bubbi mwalimu okukidinapinga bannayuganda mwalimu okubakuba amasasi mwalimu okubawamba mwalimu okubeera nti ebintu byonna nga tebitegerekeka byonna bintu bya kiyayi so ba comrade brothers and sisters sabanga ennaku z'omwezi 28 na 29 wano South Africa wonna tutaginga ebifo ebyetaaga okutaginga tusobole okubeera nga tukola ki nga tuprotestinga okubeera nga tetukkiriza Museveni nakagurupu ke kubeera nga batusalako wano mu South Africa. South Africa erina okubeera no fly zone oba no go zone. Tulina okumanya nti wano Pretoria awutenge twawamba kati n'eyo yonna gye baddukira tulina okubasalako katibeki tulina okubeera nga tukola ekisoboka okubeera nti abantu abo bonna tufune n'ebifaananyi byabwe tutandike okubeera nga tubitimba wonna we tuba tugenze okwekalakasa nga be bantu abo abatirimbudde bannayuganda wano ku ttaka lya South Africa ku foreign land. So people power, our power, people power. NUP everywhere. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Bobi Wine kunga SK kunga. People power, our power. Ra. Right. Bwobaka buvudde South Africa. Alright. Kati emisana gali loze nekola video ntaddemu ebintu bingi nnyo byesobola kuddamu wano okujjako ogendo bugenzi ku kitundu ekyokubiri ekya video kuba ebadde ine ebitundu bibiri ekitundu ekisooka nkikoze emisana kati kangere ku kitundu ekyokubiri abatagira mujja genda mugisange gyeri ku mutimbagano mujja gitegeera katugende ku kitundu ekyokubiri butereevu. Ekitundu ekyokubiri ekya video gyenkoze emisana kyengenda okubanjulira okusookera ddala Abannayuganda mwenna njagala obategeeza ffenna tuli basibe abali e Bulaaya n'abali e Uganda ffenna tuli basibe mu nsi yaffe naye obusibe bwawukana ate ekisinga okunnyamiza nti ffe abasibe abali mu diaspora tulumirirwa nnyo abasibe bannaffe abali e Uganda naye kyennyamiza abasibe bannaffe abali e Uganda ate bwebeesudde gwa naggamba ate obusibe bumala obbalume nnyo ng'ate batukubira akasimu nti ate basibe bannaffe mutuyambeko eno kiri bubi ku ggolo ya mutungo nyongera obbagamba ku ggolo ya mutungo kigenda kubeera bubi mpaka lwe munaasituka mumanye engeri gye mmenyamu ekkomerero kubanga abasibye si bannansi ate ebisumuzo batambula nabyo banywana muno omwe kati abantu batambe babalema batya okuggyako ekyo tugenda kulwawo ku bintu byonna ebyafulumiziddwa n'emisolo egigenda obbateekebwako mwe mugenda kiwulira n'okusinga ate ffe abali e Bulaaya olw'ensonga eno emisolo bagisasula ate gikola kikirina okukola mu Uganda emisolo gigenda kuddukanya bizinesi za Museveni saako n'okuddukanya famire ze ne operationi ze across East and Central Africa. Kati ku misolo babasomeddeko mitono egigenda okuteekebwako ku kijja wabula n'omuntu yenna gwe bayita public servant abadde akola mu gavumenti kubanga okola mu gavumenti ng'obadde okimanyi nti n'akasente ak'akasimu kagenda kubeerako omusolo kye tuyita pension tax bagenda muteeka ku sente zammwe za pension kitegeeza nti mugenda kuba ku pension musasula 5% pension wa mutaddeko 5% ku musolo
namwe mbadde mulowooza nti mwakimala mu muli bagenda bwanga akasente kajje buli pension gw'ofuna bagenda kucharginga 5%. Wakiwulira mbwenu? Bagenda kuteekako 5%. Ekintu ekirala bannayuganda mwena kye mutamanyi waliwo target ennene nnyo ey'okubajja mu business. Mumpulirize party 2 etandise. Party 2 empya yeruwa owa video empya. Buli munnayuganda era ng'oddukanya business, abasajja bamaliridde okubasula nga bayita mu misolo. Obadde okimanyi nti bagenda kukola kye bayita reverse taxation? Obadde okimanyi nti bagenda kukola kye bayita reverse taxation? Ng'obadde olina business yo ng'ebadde ekola era ng'etambula, bajja kujja bakusala ku bagaba revenue twagala kumanya enyingiza yo n'ensaasaanya emisolo gy'obadde osasula okuva lwatandika business nakati olweweri. Batunule mu bitabo byo nga tebikwatagana. Badde mu gwe batandika okubasasulira emisolo we bagenda okutandika okubuuza business yatandika ddi, then bazzeeyo akatambi emabega yonna gye watandikira business batandika okubala omusolo okuva lwagula business niyo badde okola ekyo bayita reverse taxation. Balyoke bakuba omusolo gyonna n'emabega gye wali tewasasula naye ngeri tewali menti kusasula wala bagenda kikozesa kafujjo. Wali toli menti kusasula misolo kuba business wali wakagitandikawo. Kati baddeyo emabega yonna gye watandikira bakubale nga bakubalira ku kureti yemu bakukuba omusolo flat. Bwoba togulina business ogenda jiggala ebisigadde byenyini bagenda obyetondera ekyo bagenda kikola, but main especially mu Buganda region reverse taxation nakyo kigenda kujja, bagenda babiringa mujja kukitegeera ekyo nakyo kijja. Buli alina business naye nga munda Uganda ate nga Muganda ogenda kiwulira. Kati percentages zebatadde kubafuna omusaala mu government n'ebitongole ebirala, sente zino beetaago zibanyonyola obungi bwazo, naye nga kampani mu katono nnyo tuleke tugende. Bwe tuba tuzze ku bantu abafuna miliyoni 10 omwezi babataddeko pay as you earn 40%, kitegeeza nti miliyoni 10 ejja kuba ofuna miliyoni meka? Miliyoni 6. Bakujjako miliyoni 4 bagenze nazo. Kati ku miliyoni 4 ku miliyoni 6 z'obusigazizza ate bongere bakujjeko NSSF. Mwalo kujjako NSSF bakujjako ne sente endala awo ojja kumaliriza nga miliyoni 10 muzigabanya abantu aba Nyando Yosoferi nawe nga gusigaza 5 ne Museveni atutte 5 n'emisolo emirala bwe giti kubafuna sente kimujja kitegeera ekyo mwakikoze eki mukitegedde. Ekirala Rwanda Revenue Authority wadde yikola Uganda Revenue Authority egenda kutandika okumonitoringa economic activities buli muna Uganda yena zaakola. Oba olunda nkoko, oba olunda mbaata, oba olunda bumyo, oba olunda nte, oba olima kasooli, oba olima muwemba, oba olima muceere, oba olima mwanyi, biki bagenda tandika okumonitoringa, bagenda bateekako ba IO okumonitoringa transaction zammwe nga mulina okusasula according to your income, nga mulina okusasula sente ezo. Bagenda bateekako ba IO, bagenda tandika okufuna ba IO nga bakozesa ne drones ezigenda okumonitoringa business zammwe mwe nga temumanyi, nga yo drone bawa information ku biki byonna ebiri mu project yo, engeri y'okolamu transactions, bintu kye bingi by'odako IO no ku byalo bagenda okuba nga bafeeding Revenue Authority. Bimbadde ne mutandika okugamba ebinkwatako nzire mu kyalo nimba bagenda bateekako ba IO mugenda kiwulira era nga nakyo kiteekeddwa mu nkola nti at least ne bwotunda endebe ya mitwalo 10 ne bwotunda endebe ya mwanya mitwalo 5 at least bajja kwagalako emitwalo 2 ku ndebe y'emmwanyi ekyo buli gy'otunda ojja mujja kitegeera mpaka nga mutegedde ensi bwetambula. Kati awo njagadde bo abuwi kikola ki kigenda mu maaso. Kati mbutongole ekitundu ekyokuba ekitandise. Wotwakomedde emisana ng'amaze okubawa information yonna y'ebitongole ebigenda okukozesebwa okubega bannayuganda bonna nga bayita mu nkola ey'okwebuzaabuza nga bafukana banaaba nti bagenda tambuza internet mu byalo byonna mu masoso g'ebyalo ebayambye okumonitoringa PDM ne government projects. Mbagambye company zino Museveni ze yakozesezza embagiyita Tower Company Africa ne American Tower Corporation. Company zino zigenda tambuza emirongooti egigenda okuva ku network egenda okubega bannayuganda nga abegera buli message gy'osindika no mu message call z'okuba no mukozi okuba
mobile money transaction bank transaction ezo nazo okola nebigambo bimwogera ku simu nga bagenda ko baba monitoringa kino kyona kyavudde ku kubula gwa Robert Kyagulanyi Center ne bagamba kabakole enkole eyo protectinga n'okumanya biki ebigenda maaso nyongera kujjukiza nti bagenda kuteekawo emirongooti 65 okwetola eggwanga lyonna gye bagenda oteekawo nga project eno egenda kukolebwa mukulu James Beronda ne Dr. Amina Zawede, Chris Baryomunsi, Major General Moses Rwattarate, ASP Felix Baryamusachi, Saako Abasi Byakagaba ne James Apora bibagenda kubanga bagikulira. Overall Monitoring Commander agenda kubeera mukulu Nyombi Temba kuli ekitongole kya Uganda Communications Commission. Era ne nyugera bategeeza nti olunaku lwe yali stranded mu Dubai yali ku learning trip zeri agenzo ne ba associated ba companies ziti basomedde ogenda okumanya gye bateeka system eno ekola etyo okubega bannansi b'ensi ezo esobola ki yali stranded mu Dubai okuba nti bali mu program era nabaga nti jakuleeta ebintu bye yagenza okukola kati nabyo bye bagenda misana bajja bitegeera n'omulala aseba agenda okubeera mu project eno bagenda bamuyita ASP Agore Winyi yali responsible ku kamera zonna eza police ziri mu Uganda kati Agore Winyi kubagenda okukozesa okulinkinga kamera zonna eza traffic eza police ne private cameras okuzilinkinga ku network gye bataddewo eri gye bayita universal universal surveillance network system ngegenda kuba ebega banna Uganda okwetola eggwanga lyonna nga bakikoze okuba nti tebaagala kuddamu kugamba nti ate omusajja yayise ludda bikyo bagenda kubanga bamutalinga mu nkola eyo nabategezezaako nti msindise emisana abantu bagende bakonfirming information gye mbagambye already emirongooti bagiinstallings edda mu bitundu bino nabagambye mu Casual district omulongooti bagutadde dda ekyampangira bayitayo ekyampangira ekiri mu Casual district batadde omulongooti weeguli nembagamba Mwagago district bagutadde Lwampono site gyeguli Mwagago district bagutadde Lwampono ku site gyeguli mu Southwestern Uganda bagutadde Ntoroko district ku kyalo bakiyita Katugurutu bagitadde mu Buganda basosesese Island Kalangala omulongooti guno bagutadde ly'abaana site bagutadde nga kuno gugenda kumonitalinga Kalangala Sese ne Lake Victoria yonna ku kibanja kya Uganda kyonna gye kiyita gye bagenda okubanga gwe operatingira ate Mityana Kasanda Gomba n'ebitundu birala omulongooti bagutadde Kasimbi we wali omulongooti ogenda okubanga buspayinga Uganda mu Buganda wonna we gugenda okubeera ate mu Kampala bagutadde Kawempe mu kitundu bakiyita Kyazirimu mu kitundu bakiyita Kyazirimu Kyebando bagutadde omulongooti ogenda okubanga gusobola okubega Kampala yonna nembaga mu refugee camps ezisinga obungi bagenda teeka emirongooti 8 nembagamba Kyanga refugee camp Bidibidi refugee camp Rhino camp Paragunya camp Chaka camp Rwamwanja camp Nakivale camp Saako Lukinga camp zonna bagenda teekayo emirongooti egigenda okubanga gibega n'abasajja n'abakazi abali mu refugee camps ezo so kati ebyo namujja bitegera mu video eri gyenkoze eki gyembadde mbakoledde emisana kati tugende ku kitundu ekyokubiri eyo njagadde kuyita batasobodde kutegeera mutegeere alright oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga omulonde eyalondebwa ebitundu 71 ku buli 10 Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesolesa n'afuluma eggwanga kyalaga Museveni nti gavumenti ye emu ebituli bingi nnyo n'ebyokwerinda era otwogerera nnyo abantu bangi bakwatiddwa abali mabuusu abakolebwako ebikolobero ebyenjawulo so nga tabasinga obungi basajja batu ne bakazi batu tebalina kye bamanyi olutalo olw'ebigambo lugenda kutandikawo Museveni agenda tandikawo olutalo olw'ebigambo wakula nga sinatandika vidiyo eno kansooka emmala okusimbawo akayinja kano olw'obutaswala nga bwataswala mwenna temwategedde omanyi bano abasajja bakola ebintu nga biri calculated bulungi ffenna twajagambizza nga abakimezezza okwomusa naye twategedde move eno yazze etya yeeruwa etteeka
ly'okuwabira omuntu bwanga akozesezza obi kalimagezi ye oba essimu ye ey'omu ngalo etteeka eryo lisazamu mu kooti tebalisazizaamu nti Museveni yali taliyagala balisazeemu nno balisazizaamu olw'ensonga nabo kyabadde kibalya kati mu kubalya ne basalawo etteeka eryo liveeyo nga balina kibabala kyekiruwa jjukira babadde bakwata bano nga bavunana mu tteeka eryo nga n'emisango gy'obuvuna tegiriiyo naye ng'ate bo abantu baabwe ba YouTubers ba TikToker ku mainstream media ku radio ne TV nga bakola propaganda ne bulaka meyiro ne malisi ng'oli ne bamugulako omusango mu kooti ng'ensi erimu amateeka bamutwalirawo kati nga abantu bakompeninga mwaba nayo basiba omugambo ku Kyagulanyi ani abavunanira mu tteeka ki abawemula Kyagulanyi ng'ate mu abaana b'enkyukakyuka boogera mubasibira mu tteeka ki lwaki mubasibamu tebamasiba kati Museveni n'agamba mulireke kuba ne Museveni kenyini yasala omugambo ne gavumenti yenyini esala omugambo kane bagamba etteeka katulireke balijjewo kati bagende bbeya nnako kati olutalo lw'ebigambo lugenda tandika nga lugenda bbeya nnako naye nze nganze omuntu siri interested nnyo mu ntalo za social media zino ezirimu okulevu okutuuka okutandika okuwemula oba okuvuma kubanze siri muvumi ne bw'onumba mu kabokisi kaye nkulagako ekyagana emba okukola kyokuseka ne bagula bubogozi siri nnyo interest era tetwandyagadde nnyo genda mu ntalo ezo mweze mutegeseze ngendo banyonyola wano tetwandibyagadde kubanga ekisooka mulina abaana mulina oluganda bakona emikwano nze ndowooza engeri entuufu yandibaddewo kwekulako constitution nga bweri abantu exercising rights zaabwe okwogera ku byobufuzi ng'oyogera ekintu kyolinako information nga tofuddeyo kusala mugambo na kuwaayira naye NRM n'abakozi baayo mususse okusala omugambo n'okuwaayira kati mission gye babawadde ey'okuvuma okuvvoola okuteeka wansi Robert Kyagulanyi Center mu kino nno nkibabbirako kyama Museveni yatadde famire ye kati mugenda kulaba nga Natasha Diana Patience Muhoozi Lwaboogo n'abala nga batandise okwenyigira mu butereevu mu byobufuzi bagenda nga kukola seminars okugenda mu makereziya machachi nga batuuza enkuŋŋaana okwogera n'abantu ku ground ku byobufuzi era bano bagenda kwengeginga mu verbal war between abakulembeze ba Nuupu abaana ku social media bagenda ku exchange ebigambo naye bino Museveni yabatadde abana bagamba nti ekintu kino mukitulekedde nnyo yesawa tugende mu lutalo lw'ebigambo abaana Museveni bonna batadde bagenda active politics naye nga bagenda mu kuwanyisiganya bigambo kati Museveni n'awa n'obuyinza ba ambassador nabo benyigire mu lutalo luno Museveni nawo obuyinza ba minister ba state minister nawo obuyinza bakulira ebitongole n'aba NRM okutandika okugenda mu lutalo lw'ebigambo ku social media ne ku TV against Robert Kyagulanyi Center nga main issue ye ya kudimindinga na kuteeka wansi Robert Kyagulanyi Center kati mukulu Museveni n'abantu bamwe mwenna nze engeri gye mmanyamu byobufuzi nti bwebanga ssaawa yabyobufuzi kyonna ekyogera byobufuzi kitwalibwa nti bumu ku bukodyo bw'ebyobufuzi ne bwebanga ogudde akabokisi k'obuwuka nga mugenda kukozesa propaganda blackmail ne malisi ku Kyagulanyi temusiba baana nga gwe bwagambye ba YouTubers bo ng'oyita mu balamu nga bwagambye ba YouTubers bo ba TikToker ba minister babasala okulumba Kyagulanyi in any possible way ne bamukita kye bayagala nga state egenda ba protecting n'abaana bavaayo okuzza omuliro tembaako muntu yina gomusindikira message wadde okukanga mululeke nga luli open bwembanga mwagala lutalo lwa bigambo mululeke nga luli open bwompita enkoko ngenda kuyita eŋŋaŋa bwompita eŋŋaŋa ngenda kuyita kaloli bwompita kaloli ngenda kuyita ekinsambwe bwembanga lumwate kubanga ye Museveni yalutadde lugende bbeya nnako kati nze njagala bagamba ng'obudde bukyali nti bw'oba otadde famire yo n'abantu bwe nga bagenda kulumba Kyagulanyi bbeya nnako saagala mutiise bantu nga mulutandise mulumalirize bayingira mukazi wo bamuyingire
Obayingira omwana bamuyingire, obayingira taata bamuyingire, obayingira ssenga bamuyingire, obayingira abaana babayingire. Bwe banga lwabbeya nnaku nga bwalulangiridde. Ekyo kyo kigambi nkibawoningidde ono munaku emuli bwe mbanga mulutadde nga bwenfunye information eno saagala musibe muntu. Kwano kuliko abaana balina vocabulary z'ebigambo nga ajja kikuvuma emmotoka ogikoone. Omwana ajja kugamba ekigambo essimu eggweko eryanda. Omwana agenda kugamba ekigambo asannyalaze gagende. Omwana agenda kugamba ekigambo nazala kubira owa ekigambo kye bagambye nga sikiwulirangako. Omwana agenda kugamba ekigambo n'obudde bukyuke nga tobutegeera. Kati bwe mbanga mumukyesabidde nga mwagala abaana bagende ebbeeya nnaku. Ebiddirira temutunenya kubanga mugenda sindika abantu bammwe. Abaana bagenda abaana bakoowu, abaana balina vocabulary z'ebigambo. Omwana ajja kuvuma layini y'ekigambo onyiige. Nedi master agamu omwana mu kirasi nti taata bamugee nti aliwo ati. Omwana age ayishuwa nti bakimugambye. Kati Museveni jagadde kukola before bagita preliminary statement nti bwe mbanga mwaganda ekigambo ekyo nga mwagala genda bbeeya nnaku mubirindirire abaana babiri naze sijja kubibeeramu nja kujjanga bujjo bwenkola naye bwe mba mulugulidde ku ppata tewa muntu ne mugubagulako kiki tebagulako musaako bamuyina entondo kyetumanyi kiri ekintu kimuliddemu okukusse temwagala bavuma sayizi zammwe n'entegeera yammwe kati abaana bagenda capitalizinga ku bizibu byemulina bajja batwala mujja kutegeera kati wama otuvudde nze njagadde bawuninga ng'obudde butandise Nyandi Soferi ya instructing family ye buterevu eyingire mu byobufuzi ne social service bali memulekera lutalo nga ate ba protecting against zawe nga bwe yasindika Natasha nga temanyi engaging ne simanyi jazi wijjajja yanateekateeka mwana ono n'abala bajje batandika okuyingira mu bintu bino naye nga bagenda kubeera nnyo mu nkuŋŋaana eza kyaki ez'amasomero bikimu naye ng'era basuulayo bomu kati maama nyabo kale kasita obatadde onoowulira awotuvuddewo kati bwe bamaze obbakkiriza bayingire mugenda balaba very soon mugenda balaba bagenda kubiyingiramu emubalinda abaana ba Museveni bajja ne family members bajja ebagenda kujja awo tubalinzeewo bwe bamaze obba instructing abo nakkiriziganyira mu meeting erabyakiriza bino oluvannyuma lw'okumukuba akalulu bitundu 7 ku buli 100 namwe bulijjo mu kimaite Museveni gye bamukubya akalulu ateekayo ebijambiya n'ateekayo n'okutawaanya ebyefuna by'abantu naye ku luno eggwanga lyonna litabangudde olw'okuba nti baamuwa akalulu kati ebyo mulaba bagenda bamenya emidaala ku makubo obuyumba bw'abantu bu kiyosiki ekyo bakiyita economic sabotage after elections olw'ensonga nti yategedde eggwanga lyonna teryamuwa kiteyamuwa bulu kati obula nti bw'omwatuusewo agenda akola ki agenda atawaanya abantu bali mukola emirimu gyabwe ng'amenya ebintu ku street abijjako kati nakino bakikoze nga bayinamu advantage gye bakyagalamu oba bo tebakola kiro nga tebakikola bikireetinze mu Kampala bagobye abantu ku street n'ebitundu bira byonna kati nga kyebaagala akatale kowino ko bagenda kamenyawo konna automatically information nagibawadde emyaka miyitirivu nnyo bazimbe arcade okuva kowino mpaka ku ssaawa ya Queen kati ng'ezo arcade zonna bazaagalamu abaki bazaagalamu abasuubuzi naye abasuubuzi baagala ogenda kutya kati abasuubuzi bano bebaagala babaagala mu bantu bonna bagobye ku makubo gonna ng'e Kampala Mukono Wakiso n'ebitundu ebirala baagala bajje bapangisa amaduuka gano naye ate bagenda kubeera selective baana abayingira mu ki abayingira mu maduuka gano eyo ngenda kutuukayo wansi kati bakkiriziganyizza ne bagamba nti obutale bwonna obwetolodde Kampala Museveni ng'akwatagana minisita wa Kampala mukyala Misa Kabanda bamuwadde ssente zonna ez'emidaala emidaala emikalu mu Kampala ez'obutale obwo nti abatembeepe bagobye bwe bajja okuba nga banoonya emidaala mu katale bagambye nti emidaala olwo ekiki gyatwalibwa dda wadde emidaala giyinza okuba tegiriko bantu kino kiba forcing okuddayo okuleetinga akediza bano abantu so Misa Kabanda sente bazimuwadde akola omulimu ogwo ogw'okuba nti ebibangirizi byonna oba spaces zonna ezibadde nga nkalu mu butale zibe nga tezirentingibwa
naye nga abantu abadde balina okujja mu butale buno baba forcing abaddeyo bapangise mu arcade za Museveni. So ekyo Mr. Kabanda akimanyi bulungi nnyo, sente bazimuwadde tasobola kwebuzaabuza, ekyo kyakimanyi. Era abantu bangi nnyo abadde bagenzi mu butale buno okufunayo ebibangirize ebibanja obagenda okukolera bizinesi zaabwe, abasinga obungi babagambye we are very sorry, emidala tegiriiwo. Ayinako obujulizi ku ekyo ojja kujja mu inbox yange, nze obujulizi nja buzanyira abantu wano n'okkiriza abantu bategere kikinku kye mbagamba nti emidala gyonna bagyokipayize naye nga tegiriko bakozi. Oli ayagadde kikozesa kakodyo kuba nti abantu abalemesa okuba nti bafuna kye balina okukolera mu butale obwo. Alright. Kati mu ggwanga lyonna bana basajja bizinesi zonna bazitwala. Abantu abatambula engendo empanvu okufuluma Kampala kubeerako obutale. Obutale buno obutale bayita Movit Markets. Obutale bayita Movit Markets. Mwena bali tamanyi nti obutale bayita Movit Market across to all over the country, ku highways bono busingo obungi Movit Markets bwa Janet Kembe baza mukyala Museveni. Obutale bayita Movit Markets. Bono buli ku nguudo mwasanja nezifuluma neziyingira Kampala wa Buganda wonna ezibayita Movit Markets zonna project za mukyala Museveni, Janet Kataha Museveni ye nanyini butalo bonna. Wabula akoterawo omuntu mu kifaananyi nti ye nanyini oba ye CEO oba ye director wa katale ako, nenga nanyini butale buno ne bayita Movit Markets bamuyita Janet. Obutale obeera ku nguudo mwasanja obunene mulanga bukutteyo obutale bwonna bwa Janet yabuyinamu ensimbi ze era yazijjamu mu ngeri eyo nesoboka. Kati wano wali okulena okukomba essowaani kyembadde temumanyi. Kino kiyinza okusoundinga true, tribalistic, naye this is true. Kino kiyinza okuwulikanga ekyobusosoze naye ng'ate kituufu. Ku sayidi yange si kya busosoze naye eri bo abeebuzaabuza nga bafuka n'abo bayinza okuga nti kyabuki kyakusosola mu mawanga. Mumpulize bulungi. Okumanya bana basajja bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro ate ng'eruma mu wuulu. Nga n'ennyumba gy'asulamu terimu wadde gaasi, nga n'ensawo y'amanda terimu, nga n'okukuma sigiri ekiro kijja mu beera kizibu nnyo. Enjala ekuluma mpaka ku makya n'otegera nti alina okuwasa oba yeetegekera butera okukya. Bwe twogerera essaawa zino akeedi zonna ezigenda okuzimbibwa mu Kampala empya okusinziira ku label sources zange nga Museveni ayita mba agenti be, akeedi zino zonna tezigenda kukkirizibwamu muzzukulu wa Kintu n'Ennambi kuzipangisaamu. Nkiddamu, akeedi zonna ezigenda okuzimbibwa kati ba agenti ba Museveni mu Kampala Central tezigenda kukkirizibwa muzzukulu wa Nnambi zipangisaamu. Zigenda kuba zipangisibwamu abantu ab'ekika ekikula ekimu nga bava mu Maserengeta naye nga be Banyarwanda si Banyankole. Bw'oba ofunye omukisa n'olifuna naye era ojja kugifuna ku ani? Bw'oba ofunye omukisa n'olifuna ojja kugifuna ku ani? Ku oyo. Okitegedde bulungi. Bw'oba ofunye omukisa n'olifuna ojja kugifuna ku ani? Ku oyo, kuba oda yayise. Kino baga kijja kuwulikikamu nga baga nti kyakusosola mu mawanga, nze ku sayidi yange si kyakusosola mu mawanga nkimanyi gye kiri. Era ne boogera mu Kampala kati n'okola okunoonyereza ng'onoonyereza baani abatambuza bizinesi mu Kampala nga bali bulungi nnyo. Genda otandika okunoonya bibaani. Bannakiganda ne Bassekiganda, Abatoolo, Abanyolo, Abalugwala bonna basinga obungi bali mu Miranga zooni. Bannansi Bannakabala bali mu Miranga. Wabula bano ab'eggwanga liri Abanyarwanda n'abayita Abanyankole bali bulungi kuba tebasasula misolo. Genda okinoonyerezeeko mu Kampala wonna. Genda okinoonyerezeeko. So kati mbagambye akeedi zonna empya zigenda okuzimbwa ezisinga obungi. Omuntu muzzukulu wa Nnambi tebagenda kukkiriza kufuna dduuka ng'okolemu bizinesi. Ekyo kyo nkibagambye mujja kirabirako n'agammwe. Kati ekirala wano mmanyi waliwo abakolera mu akeedi ezo nga kwe muli kuno live.
gobadde okimanyi nti mu arcade ezo ezisinga obungi abasuubuzi abakoleramu bamanyi nti arcade z'abasajja beeyita Abaganda naye nga tesi zaabwe. Arcade zino z'abasajja ba famire ya Museveni ne baminisita bamu naye nga ate arcade ezikontrolingwa agents baabwe. Kati waliwo kye mbadde temumanyi na kino njagala omuntu akimanyi mu comment section yakinteeremu nti waliwo arcade z'ogendamu nga ebyokunywa n'ebyokulya byonna ebitundibwamu bya First Family ng'ebitali nti products za First Family tezitundibwa mu arcade ezo. Era nga arcade ezo omukyala atera okugabamu ebifo ye maama wa Miss Kigundu yagabamu ebifo. Oba oyinamu firiji erina kutunda products za First Family okuli Nirvana Mineral Water, okuli Milk Man products, Milk Man mata ga First Family, oba yogati, oba mata, oba muzigo, oba kiki kyonna n'emigaati gyonna gina kubeera gya First Family. Bw'oba tokkiriziganya na birowoozo oba na biteeso ya mukyala mu Obama wa Ham tosobola kukolamu, tosobola kuteekamu firijo wadde okutundamu ekintu ekyo. Njagala omuntu akola mu arcade wano. Gano ge maziga nagogerako dda. Gano ge maziga Nirvana ge gatundibwa mu arcade zisinga obungi ku bakyala abalina fridge ge g'amazzi. Awakana awandika nti si kituufu. Ge g'amazzi agatundibwa mu arcade z'e Kampala ge gogokka ninga nagogerako dda. Tebakuwa space kuteekawo fridge nga togenda kutunda Nirvana product. Tebakuwa firiji nga togenda tunda Milk Man products oba mata oba yogati oba chi. Tebakuwa space wa kuteeka bintu byo oba kutunda byakunywa nga totunda bintu bino. Njagala mu comment section wuyo Milk Man temuzoga omusajja atugamba mata kigago Milk Man ogalaba lwakuba no yizo kirabanga kyewunzise inga ko kikyuse wakindeekana namwe ngasobola kikyusa gago huyo Milk Man gana mataga First Family ogalaba ne products zako zonna. Oli Nirvana yogwemba gambi oyo nali namwogerako dda oyo Nirvana mazzi ga kampuni ya First Family ya Museveni nago bw'oba togatunda tokkirizibwa kukola mu arcade ezo ng'otunda byakulya oba byakunywa. Omakinga sure nti otunda products zaabwe. Mu comment section malinze amani kituufu wandiika, manyi kituufu gamba nti wandiika kuba arcade zaawo kana mulimu eza bwannannyini buno butonotono naye arcade nga zaabwe ezo product ezitundibwamu. Kati kino kikuza ku kiri kyenkugambye nti buli muntu atali muzzukulu wa Nambi muzzukulu wano tebagenda kuddamu kuwa ddooka nakyo mugenda kirabako. Omanyinza ebintu mbyogera wano obudde ne buyita ne bivaayo. Mama Miss Kigundu yali mu project eyo ng'akolera Nyandi Osoferi n'abantu be. Kati nina kyenjagala mu monitoringe wano ba comrade mwenna abakola emirimu ku social media emisana ekiro abakomentinga basharinga tugenda mu lutalo lwe nabagambyeko emisana cyber warfare otolo bigambo. Wabula cyber warfare ono gwe tugenda mu ali bwati nzize nwana ne ba state agents abadde bakirumira mpi ebbiri nga tayagala kulaga nti wa agent wa Museveni oba akolya Museveni ku media nga beebuzaabuza nga bafuka abalaba until bagenda Museveni kenyini n'abalabisa n'abasuliza n'ensimbi. Avubuka abo n'abakyala abo kati balina omulimu mpya gwe basindise ku bagenda okukola gwe guno wano wammanga wenjagala mwesibe bbiri 1 nga bayita mu WhatsApp group zaabwe bonna ba state agents abali ku ba YouTubers, ba TikTokers, ba bloggers, ba public figures, ba socialites,
ba TV presenters, ba radio presenters bonna ngwaita mu WhatsApp group gyabateerawo. Balamu Barugahare yaba instructinze okukola ebintu bino wammanga. Balamu Barugahare yaba instructinze okukola ebintu bino wammanga ku order za Museveni okusinziira ku meeting yabaddeyo. 1. Kyenjagala mutegeere nti ngenda kuwa reference y'ekintu kino. Otegeere nti bye ngenda okugamba wano bituufu. Abaana bangi ku social media kuno batulaze obuli enkoko, ne batulaga obulya gonja, ne batulaga ebisiike engeri gye babiryamu, ne batulaga na buli kimu kyonna. Teri eri avudde bakwata, tabakwata. Omuli n'enkoko oba chicken. Yavaana n'afuna obutambi wano ng'atulaga emirimu gya suweji. Buli kimu kyonna tebabakwata. Gwe teweewuunya lwaki nga diversion muzikuye muzino walinze Balamu ayisa omuvubuka oyo owa NRM ofisi y'embwa amwetondera obigabe yakola abala bonna nga tembakwatanga era lwaki bali tobayitanga kwetondera ggwanga lwaki oyo kubanga ba ono yeerabidde nti information adde ngifunye nti asettinga precedence ey'okuba nti babawadde instructions z'okukola emirimu emirala. Kati yawo aletedde oli ng'ayagala creatinga diversion endala eyakola ebikolebere nenge eri abakola ebikolebere n'abasinga n'envubuka. Kati wano Balamu mwe yabagambye bakole ekintu kino wammanga mukyulo bulungi nnyo. 1. Balamu ng'afuna oboka kuva mukama we olunaku lw'eggulu yategeezeza ba state funded bloggers, YouTubers, TikTokers, abamawulire abakolagana Museveni bonna nti tebaddamu ku commentinga ku kintu kyabu by'obufuzi kyonna wadde okweraga nti bali government leaning oba ate bagira byokubirako ewakyagulanyo okukola ki yabagambe temuddamu ku instructions za Museveni temuddamu commentinga ku kintu kyonna ekiri political. Mbukubanga bakola political statements tuvaayo ne tubakolako counter intelligence oba counter attack ne tubookya ne kirabisa Nyande mukama we ne system yaabwe ne kibalabisa bo kubanga olienzo vena asala omugongo nti omugambo gwasaze mu kyamu kino kiri bwe kiti n'ayokya. Tubaga tebaddamu kukola kimu kyonna kye bayita political statement ne babawa topic ez'okwogerako ku social media. WhatsApp group ba instructions okwogera ku mupiira as football okwetola ensi yonna nga bagwagala ogwogerako bagwogereko. Bawadde olukusa okwogera ku mupiira nga bagwagala ogwogerako gwonna bagwogereko. Okwogera ku mikwano oba relationship ez'omuntu yenna oba beekyaye oba beekubye empi oba yagyemu olubuto oba yakoze atya oba teyamukubye kiisi teyamunywegedde oba teyamugodde oba teyamuwadde emmere balina n'okutandikawo entalo eziraga nti zigenda kwawulamu relationship. Kati mbadde awo ate simanyi emirembe beddings ate simanyi nsambya furniture ebyo byonna katabo eri script basoma mutabo bye mbadde temunategeera. Kati we malire ebintu bino mugenda tegeera lwaki ebintu bino bira ku social media. Kati babaga nti baddembe okwogera ku relationship stories zonna bawadde n'olukusa okutinkula entalo eziraga nti balina relationships baagala zisaanewo era bakiteekemu ssente nnyingi nnyo. Basobola okugenda bajjako buli kimu basobola okuta amaloboozi okuta obutambi bw'ekiseegu biki as long as nti eri bakapitalinga media buli kimu nga bakola ki nga bakyogera nga balina okukyogera babawadde olukusa teri wadde be bagenda okukolako story basobola kuwaaba ne bwe bamuwaabidde bigenda kukomaawo baleete ne omwogezi wa polisi mujjukira ka story nti ebintu byo omukyala byagenzeeko ne ku police headquarters Lutuma Kichoke n'abyogerako awo ne bagenda wanabe n'embuzi eri awo neegenze embu nzize wano kubuuza ku musa kugenda kutya kati search stories ezigenda kubeerawo nga ne police egumanyi ne bana waffe bagenda kiwa airplay ekyo bakibawadde kibeere open bakikole ng'ebaagala nnyo bulungi nnyo ekyo mukirinde nnyo. Kati ndowooza mbawadde ekifaananyi kituufu.
bawadde ekifaananyi kituufu bino kati nga bwolaba oyo omukyala simego bayita simanyani oyo ali awo simanya afumbira ki relationship simanya omuvubuka amwesibyeko amukwana sime biki those are the stories ebyo bitu bingi nnyo mugenda biraba yeso se football njibagambye njibatekingiddeko wano ne bagamba relationships kati babagambye bongerere ddala okwogera ku emboozi z'okwegadanga n'emboozi z'ekikulu ezo zinibwabo ekigambo nekisasamaza TV nevaako langi no problem teri agenda muwaabira dde okukola ekigambo ekyo baddembe okwogera ku mboozi z'okwegadanga okukola buli kimu n'okukola ebikolwa baagala baddembe bikola mumanyi tiimu esinga okwogera agaboozi gano eno tiimu esinga okunyumirwa agaboozi bagiwadde libata okwogera emboozi zo zokka babawadde libata babawadde n'ensonga okwogera ku ndwadde zonna ez'obukaba abantu ze balina baziteeke mu public bazidiscussingeko nga teri agenda bavunaana oyo gundi ayina nkomoonye ne results zizino nzirina wano bazigamba zizino era agaboozi abo nakino bakibage bakikole babagambye bafokasinga ennyo ne ku cooperative bajogereko nnyo bade cooperative bogereko batandika okudimininga abayimbi okukola bwekibuga nga bazunga buzunzi kudde eno mpaka bwe banayagala okoowa ezo ze agendas zebabagambye okubeerako meenire ompuya bulungi nnyo kati muganda wange ali ku social media awo Museveni watuusiza baki bayinfluensa bammwe kati zino leti toko show eza tikitoko bagendanga kuddira abamu kubeeyita ba celebrities babongere sente batandika okkumanga tiktok ekiro nga zibeerako abantu nga gatugenda kusondera omuntu gundi sente nga state yesooka otteekayo sente ogenda hata gudi bamusondedde miliyoni 10 ekiro kati mwena mubeera okumu wagundi basonda sente katubeere okwo nange nsobola okufuna kati bakipingira awo nenjala kubuuza abakuma tiktok ezo ekiro sente bazijja okumalako almost 7 hours nga bali live sente bazi nga nafuwona bakola tuli ku wifi tosobola kumala budde wani kinene nnyo okola 2 hours oli naakola 7 consecutive hours ali ku tiktok 7 consecutive hours ali ku tiktok kati kyebakola baba wa sente ne bawa data ne bategeeza ne ba state agent ababa celebrities okujja okwapiaringa ku channels zaabwe nga tebanyumya ku national matters n'omulundi n'ogu banyumya ku zino topic zokka zino zembagambye kati bwe kituuka mu kusonda wali kyanguyira nnyo eziti wali basonda sente tugenda kubeera bubi muganda wange buuza oyo ali ku topic eyo agikulira akola mulimu ki era asasula omusolo alina company registered kino kyonna balamu ya kirini kyaji ne Museveni kubanga baagala capturing media eberenga eri ku biboozi ebyekikulanga ebyo naye akufumbira omutwe omufumbira abigere naffe tetutudde tujja ziba ku miranga ekiro mujja ziwulira awo tuvuddewo kati bino byonna message ne information yayise mu WhatsApp group yaabwe gye bateekawo nga Balama Rugahari yayita information eyo okuba nti bagenda kukola ki okukola emirimu egyo kati wulira wano Museveni yaguddewo akabokisi k'obuwuka n'alagira bonna ba state agents okuli ba government officials kuli ba ministers ba ambassadors ba musicians ba youtubers ba tiktoker radio presenters n'okutandika olunaku lw'enkya ngenda kuza omwezi 26 oba 27 bwe mbyogerako babikyusa baddembe okusala omugambo gwonna
ku muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tebalina gwegozezzaako. Baddembe okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigambo kyonna nga tebalina gwegozezzaako. Nga kino Museveni ayagala kukozesa ekigambo kibayita cyber warfare ateeke Kyagulanyi wansi ng'ayita mu kumuvuma ng'akozesa abantu abo. Agenda akozesa baminisita, ba RDC, ba ambassadors, abakungu ba gavumenti, ba YouTubers, ba TikToker, baani bonna buli gwomanyi nti ali state funded bagenda kusitula olutalo nga lwakuvuma Kyagulanyi, ne ba musicians nga mwebali, ne ba influencer bagenda kusitula olutalo nga lwakuvuma Kyagulanyi ku makya n'olweggulo olwo mu Lulinde. Kubanga baba wadde go-ahead nga baba wadde ne security nti bwafunamu enkenyera akuba bukubi ku namba ABCD teri agenda muvuna ne bamugudde kumusa ku poliisi ogwo tegusobola kweyongerewe gukoma teyasobola mukwata baba wadde go-ahead. Naye nze mbooza Museveni otawona olw'okukkiriza abantu abalugende munaalusobola. Otawona olw'okukkiriza abantu abono balugende munaalusobola. Kyagulanyi tana gwagenda kuddamu. Nefe basigadde munaatusobola. Naye ate ffe tetwandiyagadde gende kuba tulina ebyokukola bingi nnyo. Tuyinza obba wamu ne mukola bye mwagala. Kubanga eno part of diversion. Eno strategy ya diversion akututeeka mu ntalo. Naye nze mbuuza munaatusobola. Tekisookera n'ekyokubiri. Gwogenza okulaba in any other ways ez'okulaga ensi ekkuba eggolokofu ensi lyeyinza okugendamu nga tewaliwo kuyiwa musaayi na kunyigiriza bantu yeyo engeri gy'oyinza okukikolamu. Kubanga oba oyagala oba toyagala Museveni olina okuvaako. Obwo si Bwakabaka. Oba ovuddeko otyo oba ovuddeko otya olina okuvaako by all means. Era olina okumaliriza, olina okufundikira. Naye enfundikira yegenda kubeera etya. Kati gw'ogenza okulaba okuggulawo olutalo lw'ebigambo lugenda kuyamba era munaalufundikira munaasobola oddufundikira. Kyekibuuzo kyembuuza. Kati nze ngenda kubeera no ku kafomo kange eggulama nga muwaggali wa bulijjo mbatunuulire. Naye mbalayirira olutalo mugenda ddufiiramu ku baana bemmanyi obusungu bwe balina ne vocabulary ze balina. Minisita tojjanga Wemasagange Gongole siba akabugo mwana agenda kuyisamu akawulunguta ak'emipiira ebyo ojja kukawulira. Ambassador tojjanga oyuuga nga balugwakwata omutuba omwana agenda kuyisamu ojja kufuuka nga bakuleetedde si mu mwagala okujjamu nga temugenda kunaaba. Omwana gw'oyambisaako emyaka 3 nga akulikodiza akatabo ajja kakuba ku mmeeza bwe pabapu. Omwana ajja kugamba oyo yabebibababu akikubewa nga minisita ekituufu wakikola. Gwe influencer mwe musabirizanga abantu b'okukuba omwana ajja kukugira information ng'ekituufu wakikola ensi ekusekerere. N'ennyoko yennyini asobola okwegaana ajja ebizibu bye n'abikuba ku mmeeza. Ekyo mukitegedde mugende mu lutalo nga mulumanyi. Olutalo luzibu muyinza obutalusobola. Olutalo lw'ebigambo mule mwagala muyinza obutalusobola. Wabula tetwandiyagadde gende eyo. Kubanga nze siri more interested in bintu ebikikula ng'ebyo no. Tebirina kye biyamba okuggyako ate okusiga ekifaananyi emijiji eginajja nti ebintu olumba byo biba tebiyamba. Naye Museveni bw'abyagala. Naye nga tetwandibadde nnyo more interested twandiyagala kuba tulina family, tulina abooluganda, tulina abakono mikwano batulaba. Era Museveni gw'otadde mu mbe tetwandiyagadde kubeera mu bintu bino no. Ate politics alignment yakuba nti wakuwamba kutta kumalako bantu mirembe. Ne gwe politics mufudde kizibu nti akuvuga nnyo oyagala mutta. Abatokuwadde bw'oyagala basaanyaawo ng'obalemesa obulamu. Azifu nti gwe ggwanga waligula tewuli muntu asobola kugula ggwanga. Hitler yaliko ko, Mussolini yaliko ko, Gaddafi yaliwo ko, Mobutu Wazabanga Seseko yaliko, Hussein Mubarak yaliko. Bonna baaliko bangi nnyo naye era baakomekeza bagwo olina garanti ki nti gwogenda kubeerawo mpaka lubeerera. Kubanga nze olumu ngenda okuggyako essimu zange zino okubaka
nga esala jensa mukama jara kera kumachanga nyandi soferi avuddewo obanga government bajiwambye mukama asaba nkere kumachanga salimu sale olubuto lusumulu kusayise ensawe yise nzakera kumachanga muhozi kanyirugaba yanywedde nnyo nafa zisala zembera nazo sina sala na kuba twataga abantu bafuna emirembe omanyi tune kizibu kimu Uganda kiribo ekiti abasinga okwagala enkulakulana bebefula tebajagala ate fa bagirwanirira tukikola okuba nti eggwanga erituluma gwokimente abantu abasinga okubeera obuyi mu Uganda tebafuko bya bufuzi abantu abali yaddeko ng'obuyumba bwe bali mu bufuzi kubanga abaana abeera ku social media bateekako data beesobola naye ate gw'oluwanira ali Uganda sobola ateekako data ate yeemagaze gwe bayita mu meeting ze NRM yagenda gwambaza ebisaati bya kyenvu yagenda abasuubibazi bibinika omusolo batula mu meeting z'abasajja ba state aid ne babuuza mu mulooza lunaku ki abantu abali mu diaspora Kabere nga ali Kenya ali bulungi Kabere nga ali Tanzania ali bulungi Kabere nga ali Congo ali bulungi Kabere nga ali South Sudan ali bulungi okusinga gwali mu Uganda naye omuntu alyebula anabanga ayogera ku nsonga eziye Uganda nga gwali mu Uganda kikulime okutegeera otegera lunaku ki waki mutumenya abantu abali obulungi yaddeko ng'omubi omweru be bali mu struggle naye abeetaagira ddala struggle ate tebagifokasinzeeko naye fetugamba nti bulijjo ekikutta obudde bwe kibuta ebeera yabazuuka amaaso saako n'abo bagawumbidde ekintu ekyo nkibagambye eky'abantu bagenda okujja ku social media bagenda okukola ebintu ebyo ojja omanyi minisita bwe bakusirise mutwalo ebigambo ojja omanyi tolina bikyafu Natasha ojja omanyi tolina bikyafu Patience ojja omanyi tolina bikyafu Dano ojja omanyi tolina bikyafu lwabwogo guli musezi otunda body organs tukumanyi goine bikyafu oli mukodomi mu muhozi oyo dere drinking gende bizibu byalina biyitirivu nnyo kubanga ne mulukwata jita singazi ali mu balisiya gali bintu bingi nnyo oyo Museveni ye ebyo biyitirivu nnyo ye geneti naye tumanye ebintu bitumayi beera awo ebintu kati abasigadde mwena simanya ambassador minister youtuber simanya ani baba ebizibu bya mutumanyi bulungi nnyo kati mujje nga mumanyi gye mujja abaana tebakola loosi ate abaana bakambwe nnyo mwabasindika kulaalira ne badda na birimba bw'osanga omuntu ng'avudde mu Uganda nga gyakuliddemu n'alinnya ennyonyi n'agenda ebula n'alaba nga waliwo enjawulo n'asigala nga musiru oyo ye aba yakona kubanga waliwo binya byose kuna bigana okuva mu mpulunguse abo nabo gye bali kati mugenda okujja wano mbalabula mujje nga mmanyi temwengoyeza mwenje temwina bintu bikyamu abasinga obungi obuli enkoko mwabuli recording nga nembuwa abantu abasinga obungi obuli agonja mwabuli recording nga nembuwadde abantu temuva mu loogi mulinga abagenda mu kereziya mufeera abantu ettaka bulijjo information eyogirina mulina safe house abantu information bagirina mubba ssente za government information abantu kati mujje mu lutalo nga mmanyi kubanga abaana balina information wana abaana basirise naye temugezana mutiisatiisa omuntu yenna kasi tojja mu cyber warfare making sure nti oli clean waliwo n'abantu abibuzaabuza nga bafuka baana bamwe tebali bya bufuzi ng'ate mwebali beefula basocialite ng'ate mwebali agamba nze nina ensi bbiri simendi mu Tanzania ate ndi muna Uganda naye taata w'omwana tamumanyi abo nabo tubamanyi oba tamanyi maama wa mwana abo nabo tubamanyi bangi nnyo bali kuno mujje nga manyi temulikkiri otherwise tujja bakwatako omwomu tukusunsula omwomu ne tukussa wali mwazaala abaana mwagaana obbalabirira mwafunisa abaana babandi embuto musiiza abaana ebirwadde muliko ARVs gye muzimirira tumanyiyo nebe mugala gye babakanikira tumanyiyo buli kimu tukirina kati mujje nga mumanyi nti olutalo muzzeemu temugenda ddusobola abaana bajja kukwambula wano abaana kuno balina information bakola analysis nange mbatya
bwemba Museveni nga bwasindise mujenga mukimanyi fe batuyita ba foot soldier mumuli ba food soldier aziri basirikale mmere aba enembo na bayita ba food azini mmere basirikale mmere fe tuli ba foot soldier basirikale bakubigere wansi mujja bawulira kubanga mu ba food soldier batabasasula temwogera bata bawadde temwogera kati fe ba foot soldier yegere emundu tujikuba kubanga tuli mu lutalo lukulu frontira mujja tuulira fere tusasulwa tetulya mmere tulwana gwanga lya fakati abana mujja bawu mujja kumanya wakati wa food soldier ne food soldier ani yani ekyo mujja kitegeera buli omujjango kimanyi jango kimete utalo ogenda mu lwakulekayo mulamu ate nyongero bajjukiza kubanga oyina akamotoka motambulira nga kaloni kasasule kubanga ojja genda otinkula olutalo akamoto kosoga abana bakajjeko emipira kali kuhanga oba oyina ko nyumba ngo kapancho zosanga abana bakakyalidde nandiro linakugoba oba oyina boteki jojje ngo dasasudde abana bayinza okwambula omusajja nanyini ngo inazitu nakusalako embere nga bimanyi nga mujja kubanga komite jembeera mutemanyani awagirani ekyo namwe kimanye fota ulafe tulwane mu bbanga ne wansi kati mu kimenti abana bajja bakolako kitegedde bulungi nnyo so kati food soldier versus food soldier mujja dduka kasa aresi mwagira wa Museveni mutandika kwasamirira ngo obugege obukalu mwera fe social media tufunako sente Uganda ngegwanga obula teri company nga Facebook teyina bulango bwefuna mu Uganda mugenda kulangalako mumbwa za kigalanga mugenda kulangirako Carolite mugenda kulangirako bulango ki kati bulango ki Facebook bwefuna Uganda mu social media YouTube eina business ki mu Uganda eina bulango ki munyera nkukunyi munyera simanyi munyera nkukunyi binyebwa sembera wano obwo bulango bugenda ogera ku YouTube mu ba YouTuber abasiriwala abantu abalaba videos abo bali mu diaspora wabweru wa Uganda bomutandika okwogera ebekisulu ne million esatu zamaga Museveni zemufuna muze butadda muzifuna otuka mu Kampala ng'ekibuga kireekaana noise pollution muri mu mukalakasa simanyi eddagala ly'ebiku eddagala ebyenje eryensaasa bwe bulanga mwagala YouTube beteeka ku social media mwanga Museveni social media zikola zisasula mu Uganda social media kina kujja bulango ki kata bamu muri ku social media kuno ku TikTok mutundirako animal feeds nga muchimenti social media tekiriza kutundirako animal feeds chofuna ndi Nigeria mpozi nga babaleka Nigeria bazura saa mukageze ekiro babajja ko live ku TikTok kubanga na Nigeria bali batanzo fuka ekizo ngatunda ko animal feeds kane Uganda oli mukutu nga batunda animal feeds ekiro ne misana nga bana balina channel zitunda animal feeds emmere y'ebisolo abavubuka bali kuli bagenda mu gym ne bakola 6 packs ne bakola obunyama mbukati bo banonya ba sugar mami waki togenda wanyoko kubanga yo nyoko yali mu category ya ba sugar mami emyaka gya kuzalide no tukawo nyoko yabera sugar mami butufu no da ba sugar mami bwanonya simanya bavuka bato gona bo bate bo emyaka gya ba sugar mami kubana boza te kuli ko mwana okujja mu myaka jo waki mutu letere bizibu ekizibu kisinzo okujja mu Uganda era kiretedde Uganda obuzibu buli muntu agamba mbokiriwe mbokidde mbugundi bwe yabokidde fune kyenjagala aba state agent bafuna sente za bwerere kyokula bakuganda mu Uganda bajoga banjumbuza akola utasobola kunnyonnyola Uganda nga watadde noggala Kampala bwoti noggala Kampala n'omuteekako olukomera ntadde mu Kampala okano omuteekako olukomera bwoti n'otandika buli omu amanya go gwaninze gundi okola mulimu ki naye ng'abeerawo apangisa alya aweerera abaana buli kimu akikola mbuza amanya go gwani nti nze gulyo nendaga muntu nti yokola mulimu ki twate emisana mbeerawo obukadde mukaaga ng'omuggadde misana ojja ssanga balina emirimu emituufu nga bali akakadde aka
ng'obukadde obutante kuli agamba nti mulimu gwe guno mutuufu naye nga bale banywa eyo Uganda bw'oba ozanyanira eggwanga zibu nnyo eggwanga lye bayita Uganda zibu nnyo ne bannannyini nsi bennyini tebeetegera n'ensi tebagitegera gye balimu baavaako dda naye nga bali mu nsi batambula ali mwotubaga ebituufu mutandika kuseka busekati musooke museke munaakuwa mumbuulire bwe mmala okuseka mumbuulire mbongereyo sirabaasi endala mumaze okuseka right kati mu ggwanga Uganda osanga aliwo amasomero agasomesa abantu okufuna qualifications nti abaagala okukola ku TV ne ku radio basoma journalism and mass communication sibo kiri nti ye naye ate abayina certificate diploma ne degree mu journalism and mass communication tebafuna mirimu ate bakazanyiikirizi oba TikTok bakola ku TV ne ku radio nga basoma okukola emirimu egyo tebakola kitebagifunye eyo ggwanga ki Uganda eggwanga Uganda bw'osanga buli muntu ayagala kufuuka celebrity nga ine essimu y'omu nga alina data buli muntu ayagala kufuuka celebrity era nabo beetoola nga ba celebrity naye nga talina mulimu ne olumba busuza musuze nga n'emmere yeewola neewole naye nga celebrity waali mu Uganda kati buli muntu alina essimu Uganda nga asobola oteekako data n'afuna abantu 10 30 10 10 mutwalo yeeyita celebrity era agamba ensi emumanyi which is okay naye eyo endowooza nfu omuntu yenna okweta celebrity olina okubeera nga oli financially stable nga todependinga mpaayo abantu balina okuba nga bakweyunira so sigwa ate kweyunira abantu kale basinga obungi mu Uganda Museveni bataddemu ekintu ekyo buli muntu bw'aweza abantu 10 30 10 mutwalo yeeyita celebrity naye omubuuza nti oli celebrity mu ngeri ki tasobola okukola statement eyimiriza embuzi tezisala muleerwe train zitomera naye nga waali kyekizibu ekyo gomanyi nti content wa Uganda atambula ku social media 75% content wa Uganda 75% atambula ku internet oba data bogera n'okola survey 70% content wa Uganda asinga obungi wa bya busiru ebitundu 7 ku buli 10 content wa Uganda afuluma mu ggwanga Uganda ajja ku social media ebitundu 5 ku buli 10 wa bya busiru ebyobusiru osobola okwerowolezaamu ne weerobola kiki ekyobusiru kyenjogeddeko kubanga sigenda kugamba bintu ebyo namwe mbimanyi zembooze zibeerako 75% content wa Uganda kogatta abali Uganda n'abali Bulaaya w'ensi wa Uganda ebitundu 7 ku buli 10 content waabwe abeesinga ku bintu bya busiru waliwo awakanamu naye ogenda okunoonya ba content creator abacreatinga content ono w'ekisiru bonna baana bandiginansi bannayuganda osanga ba foreigners oba banani Ugandans oba abayita bannayuganda abawambye ensi yaffe nga batono nnyo abenyigira mu kintu ekyo
osanga ne minister nga akutte essimu asibise ekinyi bwati alinga akabwa akasibe ku gali ene mwana abwe mwana yagende kigapo yo mwana bamulabi mwana ina waka oyo minister MP bambassadors bonna obwongo buli corrupt kyovola banti ba government official basinga obungi babalina ko records obuseegu bagenda mulungi ne babalicording ate bamanyi ye mentality yonna Uganda obwongo buli corrupt n'ebintu by'ekigwagwa obanga amateeka tegaliiwo gozo kuzante bana bali social media kabere ba minister bonna obwongo buli corrupt n'ebintu by'obugwagwa botandika okubazza mu bintu ebyenkulaakulana by'okukyusa eggwanga n'ebyobufuzi awo nga banyiiga tulina ba specialist wano ku nsonga z'ebyokwegatta nga bali ku social media nga gwe mulimu gwe mubuuza okola mutasobola kunnyonnyola tebasobola kwogera ku poor infrastructures tebasobola kwogera ku poor medical system eri mu Uganda tebasobola kwogera ku political tebasobola kwogera ku political tambulances ziri mu Uganda tebasobola kwogera ku kidnaps tebasobola kwogera ku torture tebasobola kwogera ku bizibu ebiri mu Uganda ne poor economic situation eno tebasobola byogerako badda ne bakoma live batandika okwogera agahozi nga zemboze ziri kuli kati ate kino mbadde nkirabidde gokimanyi nti buli akola mu NRM bonna abakozi abali mu gavumenti ya Museveni basana twala butabika buli mukozi ali mu NRM basana twala abali butabika bali mu bukyamu balina ogende butabika basajja ba NRM nkiddamu abantu abali butabika bali mu bukyamu abalina ogende butabika bali mu NRM mubalaba n'obbalaba ate abasinga obungi bakazi balina genda butabika abalwadde bali butabika basumulu batandika okunoonya abasajja n'abakazi ba NRM be balina okubeera ebutabika abantu abamu balalu omanyi obulalu bulimu emitendera buli muntu mulalu okusinziira ku mutendera guneyo aba NRM balalu to the maximum balalu bennyini omukazi mukulu azze ku TikTok ayambadde nga ne science fiction ye n'omulaba biology chemistry omulaba bulungi nnyo mukazi mukulu wa NRM n'amegeriranga akabuzi akasibe ku gaali bwati n'ogamba onaabadde ogenda okuli bimuvaamu ng'alina kubeera butabika oli najja mukazi mukulu wa NRM n'atandika okuzina amazina n'anenya n'akabina n'akanoga ono ebigo byayogera nga tebikwatagana abantu abali butabika balina bajje basumula ba NRM batwaleyo bonna kubanga balwadde b'emitwe abali butabika si balalu abalalu bali wano batambula ne prime minister Nabbanja alina kubeera butabika ne Nabbanja alina kubeera butabika prime minister Didigi alina kubeera butabika Dere drinking general alina kubeera Nyando yenyini alina kubeera butabika make sure Abaganda doesn't have numbers. Alina kubeera butabika. Nomusanya naye abantu bangi balina okubeera butabika. Nga bali mu NRM balina kubeera butabika. Waliwo kino ekikazi bakiyita Justin Buchanan ekibeera kubukedde. Alina kubeera butabika ali muteeka mu wadi ya Kazolite. Nga yalina kubeera basobola mujjanjabi n'amanyi bagateeze gadde mu layini nga balina kubeera butabika. Bakasiba nte Moses balina kubeera butabika. Bamukaako balina kubeera butabika. Abantu bangi balina okubeera butabika mu Uganda akola Steven Oganti ono kale lume bayiga nawe ina kubeera butabika. Temokuba amayinja kantu wano muyinza okunyiga naye nga amazima geego abantu abasinga omuyimanyi balamu minisita w'abavubuka ng'ate mukadde alina kubeera butabika agenda n'atuuza omuntu n'akalula amaaso kati gyoyogere statement simanyi nze ngenda siina kiramu sisaalaama naye bwe mba nfudde nina abaana basatu simanyi banziika Bunyoro
ate wayogedde ebifonga bina ate nga naffe gitumanyi yensibukoyo ebunyolo wagenda yodde ne balamu yennyini alina kubeera butabika oyo balamu balugahara alina kubeera butabika bangi nnyo abalina naye nga bali ate ye Gashumba alina kubeera gatekeeper butabika Gashumba alina kubeera gatekeeper butabika basajja mizingonyo mivule alina kubanga yafumba obungi butabika obanga yatambuza empeke mu ddwaliro nga awe empeke balalo banne basajja mivule alina okubanga yafumba emmere butabika oba yabagobera obungi obanga yatambuza eddagala dozi z'abalwadde banna bali butabika munyago mugategwa bata alina okubanga yekirina watoyize butabika kubanga abantu abalalo bangi nnyo naye nga batambula mu Uganda omusajja kalakata muto tomali wachi akalakata omuntu enviri yalwana nazo kiki omuntu okumulinga olusaniya lw'omuceere naye nga tagukozesa ate nga wakozesa okusala ekkubo n'okuzaala abaana nga bali ku social media bamuteeka mu kamera buli lunaku abasigadde mujja boogera wano nsabange mboogedde mukitegedde bulungi nnyo so byebyo olunaku lwakusatu tujja kuddamu okusinkana ku lunaku olwokutaano saa zijja kuba 2 okujja nga aliwo ekinaba kizaamangu n'ekitali ekyo tujja sinkana olunaku lwakutaano ku saa zijja kuba 2 mukaaga 13 mpeera mwongere nnyo okusabira pulezidenti nammwe okwesabira era mubeere buli omu gy'ali ng'amanyi ki ekijja olutalo mulwetegekere lujja basajja miyaayu mbagambye emirimu gy'alina basajja musajja yasomanga yabeeranga ku rediyo ng'ayogeranga ensi akaboozi ku 2 ng'ensi gatulinda basajja miyaayu kati bw'owulira basajja miyaayu alyogera banna Uganda mbeera kuno naye batunuulira bonna nenga kiki wano Museveni watuusizza abantu mweraba Mukama bankuumire